So these are the supporters, and these are the study because that grow one family should be night districts. You got photocopy? Yeah, of course. Protest vote tandikite wano Mutimadi form empapula za presidential candidate wamwe tutuno tuze olunaku olwaleero. Twagala okwebaza bannaffe aba electoral commission batwaniriza bulungi empapula ne bazituwa, era tubasaba nti mu kalulu ke tugendamu nga diifuli bw'abeera babeere badiifuli abatalina ludda lwe bagwako. Diifuli bw'olaba ng'omuzannyo omu bamutemye ekkuuli oba bamutakulinza obubi ng'ofuuwa firimbi ng'ogamba nedda gwe kyokoze kikyamu. So yes, tumanyi nti aba electoral commission abakakiiko si be baduumira amagye naki, naye bw'olaba ab'amagye n'abalala security nga bakola effujjo ku bantu b'obuvunaanyizibwako, fuuwa firimbi ogambe nti nedda kino kikyamu, kino nedda kikkirizibwa. Kitusuubira mu bannaffe aba electoral commission, katusuubire kye kijja okubeerawo. Akalulu tekabeera ka lunaku olwo lwennyini lwe tukasuula. Ebeera process, era n'eno eri part of process eyo. Katusuubire nti bannaffe bamukwata mundu ab'amagye jaati n'abalala okusookera ddala tebaasumbwa abantu baffe abagenda okujja eyo okunoonya emikono bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Ate ne campaigns bwe zinaaba zitandise, katusuubire tebagezeeko kutulemesa nga bwe twabiraba mu kalulu akawedde. Abantu battibwa, bangi ne basibibwa, bangi ne bafuna ebisago. Katusuubire nti mujja kuleka bannayuganda basalewo, kubanga bannaffe bali mwe mugezaako okulwanako bagamba nti b'amaanyi mu bantu. Kale abantu basalewo ani ow'amaanyi. Katusuubire tewajja kubeerawo fujjo likolebwa, akalulu kabeere ka mirembe, bannayuganda basalewo ani gwe baagala abakiikirira abakulembere. N'ekirala tusaba bannayuganda twetabe mu nteekateeka zino. Tubasaba mutuwe emikono, niye n'akaseera k'okulonda kalubu katuuka, banne muveeyo mulonde. Tuveeyo tulonde. Bw'osigala ewaka n'ogamba nti yanze tebinkwata kuba akalulu kange tekalina mugaso, munnange oba tolonze oba olonze mu ngeri emu oba endala abalala bakulondera. Tusaba bannayuganda yonna gye tuli tuveeyo tulonde, tutabe mu process eno. Ffe nga bwe tugamba nti kanoonye, kalonde, kakuume, kabanje. Tojja kabanja nga tewakalonda. So tusaba ffenna tuveeyo twetabe mu nteekateeka zino. Kale mwebale. Robert Kyagulanyi Ssentamu, the National Unity Platform Party president, the one leading, blazing the enigma that has set the protest vote. Wado amaduki from Bo Barua West Nile woro amaduki from Bo Amira amanga amavile vote di Tambara amakinga Kyagulanyi opini ni peki amadu from Dabo akotibo vini akotibo one duchu dutua wando wagamu form watika binu ki protest vote. Tumetoka tunaondoka leo, nyinyi wa Jesse, nyinyi wote from border to border. This is the time to redeem ourselves in practice. Women, children, elderly, the whole of Uganda, and we are going to demystify the lie, the continuous lie that NUP is only in Uganda. No. Elegu, I'm speaking to you people. Karamoja, Teso, Lango, actually, the whole of northern region and beyond, and the women. Here we are, with the forms, and we have begun this trail of reclaiming our dignity, humanity, identity, and the Uganda that we want, the new Uganda. Thank you so much. Let's join this trail. We have put the first step. There was one who invented the locomotive and was telling the woman, his wife, that this thing is going to move. The wife was saying, sometimes we doubt a lot. That this thing can't move. He says, no, it will move. So when it started, she said, will this stop? So it is now time for us to prove that this thing has started
It is a locomotive. It is the umbrella. That is our sign, our symbol, and we're in it together. That's why today, as women of Northern Region, having endorsed our president, we are here in person. Award 4, Apoyo. Wachakoba, Yoleng, Apoyo Matea. Woro.